Be bamenyedde amayumba mwavuddemu omusajja omu n'alajanira NUP ekyamazima namwewuunyizza. Bali bonna babadde balajanira Museveni, Balamu, ani ate nga bali babanye ennyumba zaabwe be balajanira, naye ono yalajanidde NUP ng'akulembeza Ensiggi David Leusiro Wongoya. Wulira vidiyo ye. Yambako era nkubira omulanga Secretary General wa NUP David Leusiro Wongoya nti abantu beje tuli eno tuli mu kubonaabona atuyambeko ne Chairman Nyanzi ne bonna bwekikwatako tubasaba nti abaana baffe abantu baffe tuli mu kudaagana nga bannayuganda abatali mu nsi yaabwe. Bannayuganda bonna omusajja teyatidde era yagambye mu bigambo bye yagambye nti Secretary General abantu baffe eno gye tuli wegamba yalajanye nga ye alemera ku mulamwa. Ono yagambye nti siri musonzi, sitera nnyo okusondera abantu, nti naye omwami oyo omutima gwe yandaze n'obuvumu n'obumalirivu nti mu butuufu mu munoonye tumusondere. Ebyaddala sitera sonda ssente ku intaneti era nakasondera abantu nga basatu ku kyangambaawo. Naye ono omusajja omu ku abo be bamenyedde amayumba walla yavuddeyo nga ye ate alajanira bannankyukakyuka. Bannayo oyo omusajja ye bamutufunire tujja musondera oyo kuba ategeerekeka nti oyo munnaffe walla tujja musondera ssente kuba tuli bangi. Ye omusajja bannaaye wabeewa mufuna tusonde ssente nga tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Juzi waneeno nabakolera sitole ey'omukulu Sanya ng'avaayo alajjana ng'agamba nti kuva yava mu mukulembeze w'ekibiina kya NUP obulamu bwamwononekera. Yayogera ebigambo bingiko naye abaana bamugambye nti totwasamira tuli bakoowu. Obwo obuzanyi bw'oba ozannya nti buli kadde bw'obaako ng'olina by'oyagala okuyisaawo ojja mu sitayiro mpya ti naye twakugwamu twakutegeera era tetwagala mmanya. Muyita Sanya Muhidini akugamba bwe navuma Kyagulanyi okuva linavuma Kyagulanyi obulamu bwayonooneka. Kyagulanyi omuvuma omuvumira ki? Kyagulanyi omuvumira ki? Akukoze ki? Nti bwe yali aline mu kkomera ng'afunayo akakadde bwe yafuluma takyasobola na kukafuna. Ensobi bannabyabufuzi ba Uganda gye bakola Sanya nsobola omwekizoneratinga kuba simanyi nti yasoma okugenda wala nendowooza enyinza obuta nyinza omusonyiwa. Lwaki nyinza omusonyiwa nga nze omuntu? Abantu bonna abayigatta ku National Unity Platform abeyitanga basiniya abasajja bakulu Mwami Kyagulanyi yabawa opportunity. Mu kubawa opportunity bwe yazuula nti ebigendererwa bye si bye ebigendererwa byabwe yabazaako ebbali. Kye baakola kye kimu Sanya kye yakola. Sanya osobola omusonyiwa naye bali abeeyita abateeketeeke bo genda bakolera kikubanga Sanya kye yakola ne bano bennyini kye baakola. Olaba bo bennyini abaali ababaka ba Parliament okuvoola Mwami Kyagulanyi n'okumuyisaamu amaaso kyabaviirako obutadda mu Parliament. Ate gwe Sanya avuga boda ovuma Kyagulanyi akukoze eki? N'akoze eki? Akukoze eki? Bannabyabufuzi ba wano kye bakola era kye balowooza okukola nti okuva mu National Unity Platform okugenda mu NRM olina kuvuma Kyagulanyi. Ab'omu NRM si basiru kulowooza nti olaba omwana avuma nnyina kati ate gwe neighbor. Balowooza nti okuvuma National Unity Platform kye kikuwa eddaala okuyingira NRM. Ne balowooza nti eri gye bagenda bajja kuba trustinga olw'okuba bagenda kuvuma Mwami Kyagulanyi. Weekanga nga n'abayivu balina endowooza y'emu nti bw'ovuma Mwami Kyagulanyi ng'ovudde mu National Unity Platform ogenda kubeera muganzi eri gy'olaze. Kye mugamba eri gye mulaze tamanyi mitima gyammwe oba tamanyi bye muzze mwogera ze tabagoberera. Mu emabegako
mu kisanja ekiwedde mu kalulu akawedde abantu bavuma mwami Kyagulanyi bayingire NRM muli shafo bazze mu abalabyemu waliwo n'omwami yava Mawokota eyo yayambala n'essaati ya yero naye ng'ebbanga lyonna alimaze mu opposition kyemugamba eri gye mugenzi abatabagoberera mmwe omuntu asobola bulungi okuva mu National Unity Platform n'agenda mu NRM with dignity. Omuntu asobola okukeera ku makya n'agamba nze sikyawagira National Unity Platform oba sikyawagira NRM ngenza mu National Unity Platform n'akikola with dignity, n'akikola with respect. Naye n'abayivu ogenda n'obalaba ng'omuntu eyali omuyivu ng'alowooza only way okusigala nga survivinze ng'agenze mu NRM is to demean and disrespect National Unity Platform and its leader. Then if you choose to disrespect a leader, then you are misleading. You are not a leader. Omuntu asobola bulungi okwawukana n'ekibiina mu Uganda n'agenda mu kibiina ekirala nga tavodde n'abeerayo mu mirembe kiwane bali gy'alaze okumutrustinga. Naye buli ava mu National Unity Platform alowooza okusensebula Kyagulanyi kyekigenda okumufuula omuganzi gy'ali. Sanyawo yakiwako obujulizi. Waliwo Omugalatiya yatwala obudde bungi ng'ayisaamu mwami Kyagulanyi amaaso. Naye ng'ebbanga lyabadde mu byobufuzi emyaka 2 tabeerangako mu palamenti. Bwe yeegatta ku mwami Kyagulanyi yayingira mu palamenti basasulayo omusaala. Ate nga nkukakasa abantu bangi bayingira palamenti wano si lwa buweereza kufunayo musaala because emirimu gyabula. Kati bwe bamala okuyingira ne balowooza nti ate okusiisiira okuyingira NRM okugenda gye bali balina kuvuma eno. Noli tayinza kutrustinga osensebudde maamawo nnyoko ng'ate neyiba gamba jangu tulye. Enge emitima emibi empisa embi ezijjudde mu bannabyabufuzi ba wano abalowooza nti okudimininga gy'ovudde kyekikuwa ettutumu gy'olaze. Ani yakibagamba? Mukirozezzaako buli avumye mwami Kyagulanyi, buli amuvumye nga talina kyamukoze amaliriza nga akisasulidde ate ku bwereere. Amaliriza nga amusasulidde ate ku bwereere. Tusobola okweddako omuntu asobola okulosinga n'ava mu National Unity Platform n'asigala ng'agiwa ekitiibwa. Omuntu n'ayingira NRM n'agenda with the respect n'akolayo by'ayagala nga tavumye gy'ava. That is the politics we want. Bw'otunuulira abantu abakoze politics we batyo bantu babitiibwa. Bw'otunuulira abantu ababadde consistent mu byobufuzi byabwe mu Uganda basigaza ekitiibwa. Naye abaakati ate ng'olabamu n'abayivu balowooza okuvvoola gy'ova kyekikuwa ettutumu kyekigenda okusigaza gy'ova. Wetuli tukyali ku nsonga za Sanya era nga tukyatunuulira abantu beeyongera okuba nga begeyageyamu bakugamba gweyigamu ki. Nawe oyinza okuba oli eyo ng'oli mu mbeera zezimu nti osoose eno ate kino ne kigwawo ne weerabira kino eno. Sanya mwamulaba engeri gy'azannyamu ebintu bye. Kale luli tugambe nti muntu yandigambye nti ayagadde kuvaayo naye ate bwe yakomawo ebigambo bye yayogera ne bamuwa kyansi endala. So ono naye alina kyagamba. Bannansi ffe tulina oginunula naye tuginunula tutya? Ekisookera ddala amateeka tegakyakola. Amateeka tegakyakola ki? Tegakyakola. Kye tuyita democracy abeera sukaali omuteeke ku ddagala lya kwiniini. Amazima gali nti obuyinza obufuna tulina kulwanira bulwanire era tulina kufuna ngeri gye tubufunamu nga yakulwanira ge mazima. Wabula abantu bangi bagezezzaako nnyo okufuna democracy nga bayita mu kulwana naye enkwe zibadde ng'enkwe ate enkwe zikyali nnyingi. Sisobola kunnyonnyola abantu bameka abalidde mu struggle eno olukwe n'abalidde mu struggle enkadde enkwe abakyekizizitinga era nga n'obulamu bwabwe bukyekizizitinga. Tunuulira buli yaliya mu Uganda olukwe gyali tebaliiwo.
tunuulira buli yali munnabyabufuzi olukwe tebaliiwo. Bwe bajje bali baasiraani tebasobola kwogera. Omugenzi Dr. Agre Kiyingi abaamulyamu olukwe kwaliko n'omusajja eri akiikirira Makingi eyo omusajja muvubuka musiraamu yamulyamu olukwe naye ekyasobola okuwulira erinnya eryo abalimanyi mu comment section muliwandiike. Yali musajja musiraamu yali akiikirira Makingi eyo amanya goba yani amanya gaganya okujja mu bwongo yali mu Dr. Agre Kiyingi olukwe nga buli kimu kiwedde n'akwata information yonna gyali ayina ne gye yaterese ebintu bye n'abantu gye baali batadde bonna n'amulyamu olukwe. Omwami mumanyi yali akiikirira Makinde sime Makinde yaki mumanyi bano bapugamba nambaleke waliwo omwami yali awo musiraamu mvubuka yali musiraamu yali w'amaanyi nnyo n'alya mu Dr. Agre Kiyingi olukwe. Tosobola na kumanya waali Kasozi Ibrahim webali nnyo Sharifa Kabugo Kasozi Ibrahim ekikolimo ky'okulya mu Kiyingi olukwe kikyamutambulirako nakati. Abalidde mu Kyagulanyi olukwe ekikolimo kikyabatambulirako. Gwokyali eyo muganda wange osinika ebinnyo bakuwa ssente oli mu struggle olukwe wambise bakomuledi jjajja ogenda sigaza ekikolimo ky'otamanyi. Abantu bwolabye nga bakaba mu lubigi agamaziga gawe tegagenda bwereere. Emisangwa gyonna egya Buganda egiri mu kubonyaabonyezebwa egibunda bonna tegigenda bwereere. Abantu abattiddwa ne babulako amayitire gye bali eŋŋumbagumba zaabwe gye ziri tezitudde mirembe. Bajjajjaffe gye bali bakiisa ensingo tebaamanya kye baaleeta. Kati gwe bw'ogamba nti ogenda kulya mu nsi y'olukwe jjajja ogenda kubonaabona. Nze bonna abankolangako obwambega mu Buturuuki okuva 2019-2020 bankwatira bonna tekukyali ali ttake. Abankolangako obwambega okuva mu 2019 mpaka 2021 bankwatira bonna tekukyali ali Buturuuki. Nenga sina gwe nayogerako nti ono ntyo wabula buli eyagezaako nga mwadde mission okumbega. Teri yalya muntu munne ng'ali innocent lukwe n'asigazza embeera yeemu. Omwana oyo yakowa yagiviira tuli mu kabuka. Njongera okujjukiza emmere gy'olya, engoye z'oyambala, otulo towebaka, n'abaana boolina by'ebyobugagga. Amataka g'olubirira emmotoka ez'ebbeeyi n'amasimu ag'Luxurious Life tolina gy'ogenda gitwala ogenda gireka wano ku dduniya bwanaddamu tolina ky'otwala. Teri kintu kiwa kitiibwa na mirembe ng'oli akatono ng'olina emirembe. Muganda wange abagagga boolaba mu nsi yonna tebeebaka balina ebintu bye baasaba nga baagala obugagga tebeebaka. Olina emirembe kubanga wasalawo okwekwasa Mukama Katonda mu mbeera gy'olimu ogibeeremu. Abasajja tebebaka noonyereza mu Uganda abagagga mu Uganda tebebaka basiiba ku ndagu tebebaka. Museveni teyeebaka asiiba asabira kubanga Kyagulanyi olukwe tasobola kugamba nti nyimiridde wano njogerera no bonna baawe. Anita Amongi yafuba nnyo okusuula n'okutta kya where is Anita Amongi n'abalaba ani tebaliiwo. Muganda wange yagala ensi yo togiryanga mu lukwe. Buli kyokola kyonna okikola lw'abaana b'osirulwo. Abantu bangi abalidde mu struggle look where are they? They are nowhere to be seen. Why? Ekikolima kibatambulirako. Goyinza okweyagala kuba kati nina ka pistol ntambula Kalangu, where is Kalangu? Abadde ekazi 10 yabamuzise ku 6 ettaka yalikuuma nedda. Zamubiwulidde si bigambo byange ffe tubaawo kubanga tubatuusako gonagona nga wegatambula waneno mu ggwanga Uganda era nkugamba bugambe nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu ffe tubaawo nakyo waneno ku NCK buli kiwetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukituusaako mu bujjuvu bwakyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo.
mwena omukyala mummanyi eyita King Dionce naye nga we yali akyali muwala yeyitanga zit Queen Beyonce kati we yakyuka n'abeera omwami kati yeyita King Dionce. Munnange twabadde tuli awo nga ino omwana muwala agambibwa kubeera mbu ye mukyala we era yasoose kumuteeka mu kirabo ekya surprise nga amugulira emmotoka. Twagenze okuwulira nti ate kukyala, twagenze okuwulira bingi nnyo ebitambudde. Abantu nno ne bagezaako okwogera, bamu ne bagamba poliisi where are you, ebintu muleka nga bigenda wano mu maaso. Naye nno mu Uganda ebintu bino ndowooza bimu boogerako bwogezi, kubanga omukyala ono aludde nga ajja wano mu Uganda era n'akola ebintu byebyo. So naye Premier Kardashian ayina kyagamba ku mukolo gw'abantu bano gwatambudde, ye nga we yabirabye, kiki ekitanyumye, kiki ekitatambudde bulungi, kyandibadde kuba kitya, byonna waneeno yakugamba nti mba njogera mazima, oli wadde mba okukirizaganya nange oba okuwakana. Leero tutandikire ku ntono, tugenda tandikira ku red carpet. Tutandikira ku red carpet ale tunayingira munda mu kivvulu. Twalabye abantu bazze ku red carpet, twalabye King Dionce yeetisse olunaku. King Dionce yeetisse olunaku. Eyo emmotoka yagigabye ku olwo oba yadde yagigabako emabega. Munnange King Dionce yazze n'omwana omuto omupya envuumuulo oluvannyuma lw'okukyawagana ki ne ex we. Munnange ng'ajja twali tetulimulaba nk'ebirevu bye twabirabye. Naye banange, what in the world? What kind of kwekyawa could make you wake up and say banange nze Prima kanfuuka omusajja? Naye mmwe mukimanyi sitaani yeegulumiza. Bwe nookera ku makya ne weekyawa n'ogamba kofuuka omusajja, ne bakubakuba empiso bajjeko amabeere, ne bakubaku n'omiramira ebintu omero ebigundi ebirevu. Sitaani wannabakyawe eyalumba King Dionce kwagamba bina ge yayina bannange. Musajja ki oyo eyamulumya omutima guys? Basajja mwe mutumenye emitima kati kyemanyi King Dionce is over revenging. I don't know what's happening, but a lot is going on in her life. Because kakati bwe bituuka eri ku nsonga ziri eri, do the periods still come? Oba otuuka nawe ng'oli mu kigundi. Kuba ngamba ne Kasusu kati bakakubako ki? Bakakubako mpiso ne keeziba kayine kamera bumezi nga ntula. A lot is going on in this. Njagala kumanya kituukawo down under because you cannot tell me kati omuntu yejjeeko amabeere. Hormones yakyukira ddala because now yafuukira ddala musajja. He's a he. But what happens down under? What happens there? Prima, you're not to get US visa. Mama. Ngambireka. US ngambireka ngasijja. Ngende China. Ata mama wesayagala ku musirazi. Ngende China. Ngoba ngende Dubai. Ziza kye kyamutuukako. Yali mukyala mulungi ng'anyirira ng'alina kifiga. Kwegamba nga mukyala nawe gw'olabako nti ono naye yatugamba ate Biden mbu nga tanafuluma bweru yali alina boyfriend we waneeno mu ggwanga Uganda. Naye jjukira lumu naliko ku interview emu yakakasa n'agamba nti yadde yabeeranga n'oyo omulenzi nga boyfriend we era ye ye yali omulenzi oli ng'alinga omuwala. Omwami mbu yalinga omukyala. Ate ye Dionce gwe twalabanga nga ffe nga tulowooza nti ye girlfriend ate yagamba nti ye yali omwami. Byali bigambo bye n'obutambi obwo kwe buli ku interview. So munnange ndowooza okwekola ebyo byonna bye yeekola ne yeesala amabeere n'akola ki kwali kutuukiriza kirooto kye ye mbu okuva dda ayagala nnyo okubeera omwami. Tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna wooli
wonna wosinzidde. Nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kye weetaaga okubanga ofuna buli kye weetaaga okubanga amawulire ofuna gonna gonna tujja kubanga tugakwasigala naffe tovaawo.